David Lubongoya ne Bobi Wine beestudde basobole okubeera nga bagenda okukyalirako abantu naddala bannamawulire abaakubiddwa emiggo olunaku olw'eggulo mu kulonda kwa Kawempe North Constituency bangi abaafunye ebisago. Okusookera ddala ngenda kuzanira akatambi ka Dr. Hilderman ng'aliko by'ayogera oluvannyuma lw'okumukwata yaga abamukutte essaawa za Demekanya bamutadde essaawa 7 ogw'ekiro. Geoffrey Utaya ssaawa zino eno paka kati ali mu kubeera nga apookya na biwundu. Omukulu Mathias Walukaga naye ali ku ndiri. Big Eye tannaba kubeera nga bamuta awe Kawempe Police Station. Bamudetaininze paka kati tannaba kubeera nga alabako ku musana nedda akyaliyo munda. Byonna byonna nkoze round up ku nsonga zino nsobole okulaba engeri embeera gye yabadde bannamawulire embeera gye balimu Bobi Wine engeri gye yeesituddemu ne Lubongoya naye Lubongoya nno ndaba abaana batandise okuyimiriramu awo ku social media ebyana ebyobuwala. Yani apostinze n'agamba ensangi zino afi agambye mu ensangi zino abasajja tebabeeranga na mukazi omu ng'omusajja abeera n'omukazi asukkamu omu. Amakulu mu kyo ali mu kwekubira paasi wa Lubongoya. Mwana watu Lubongoya ebifaananyi bitandise osatulatinga nga musajja mulungi anyirira naddala abaana ab'obuwala batandise okubeera nga bamu kati webese Max wabaaki kati eyo ogenzeeyo byaki tuli ku nsonga za nnaku bakubi bannamawulire oli mu byagala byonoonese newe. Kankutereko obutambi bwa Bobi Wine ne Lubongoya bagenza okukyalirako abantu abafunye obuvune. Kutereko n'akatambi ka Honorable Hilderman Kiyaga ow'Emawokota naye engeri gye bamukubyemu emizibu. Subscribing on ngene notification bell tujja beera mu missing updates naddala nga zino ate gwe ayagala okubeera ng'olanga naffe otukulako obukubizi kw'enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera. Tortured in there. We were dragged into drones at around 10, but we left the drones at around 6 p.m. To the safe house, which we can't tell because we were masked. So, but in the drone, the situation wasn't easy. People talk about the drones, but these are torture chambers, mobile torture chambers. So when we were taken to the safe house, we left the safe house at around 1 a.m. and we were dropped at Chirudu, Salama Road. That's when we communicated to our party and the leadership that we were being released and dumped at Chirudu. Yeah. Which message? So during the torture, this is what I managed to surrender, because you are not supposed to make any movement in the car. The car one is congested with the thugs or the officers. There are around 20 in the car, and there are civilians being dragged into the car. So you don't make any movement. So whenever I made a movement, I could be tortured this way. These are wires. You could feel the wires, electric wires, being hammered at you. So this is what happened, and the body, the entire body, because they could just step on you anyhow. But we're going to take scans and we shall come up with the report.